Mukwano gange mulungi kwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno gye bayita Mami Eyakolamu era nga bampita Sharita mazimba wanvu kubuzaako ne gamba nti mukwano osiibye otya olw'omukaagalo lutambula lutya bw'obeera nga obudde ku programu eno ng'ogiguddeko bugwe ebeera buli lwa mukaaga ssaawa zibeera emu mpaka 2 mukama yebale kubeera nga akuyisizza ate mu struggle n'oba ng'okyaliwo era nga gamba nti Sharitas by the world gy'erinnyo nga tukola ku bagole salon enviiri ne makeup tusomesa abaana eby'enviiri ate era nga tulina gowns changing dresses mid dresses tuteeka omukolo gwonna mu lunaku lumu tuli wali eri ku Nkrumah Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex. Programu eno ey'abamami abakolamu yiyo era nga ebeera yo etya enamba yaffe ey'essimu gy'olaba bw'obeera n'omukyala yenna bw'ozolaba mu lugendo lwe olw'okukola ng'omulabye kuva wa gye yatandikira paka tiwatuuse nga ngeri gy'abadde akolamu akuzizzaamu nnyo essuubi ng'olaba essuubi eryo lyakuzizzaamu oyagala ensi yonna erigabaneko. Enamba yaffe ogiyina tukubire otubuulire omukyala oyo nti bannange yatandika bw'ati naye tumulabye kati ali bw'atyo atwegombesa twagala tunyumizeko ku lugendo lwe ate asobola okubeera nga yamba abalala tujja kuba nga tusanyuka ng'onaatubulira omukyalo oyo ate naawe ali eyo tomanya ssaawa yonna osobola okubeera nti noyo gwe onalya n'olyalya emmere ewooma olunaku lwaliro banaye ndi musanyufu nzize wano mu maka ga mami wange takoma kubeera mami wange wabula n'abeera nga mami wansi era abakyala batugambye nti bannange tuleetere ku mami waffe oyo akoze kino na kino ebbanga ddene nga wagenda okubeera nga kitunnyonnyola. Tusanyuse okumulaba mama tusanyuse okulaba ku Delta TV mami. Nange nsanyusa okubalabako mwebale kujja kale maama mwebale kukola kale maama nsanyusa okubalaba kale nyabo kati banenze mpulira nga bwe nsigala katebe nga nkubuuza tebinnyumira beera katebe beera wa mirembe njajafukamira beera wa mirembe kubanga nze oli maama oli jjajja ate ndi mulokole era ekyo nno kinyamba nnyo okubeera omulokole ennyabo era kindeze gwe muntunuulira tolaba nti ninga omuto nnyo n'amaanyi akasukanyirira naye nina emyaka 75 okikakasa okikoze otya bulamu bwa mukama akulera n'akuliisa n'akulabirira n'akulaga ekyokukola n'akuwa amagezi ate n'akola ne mu ssente zo nnyo n'amaanyi n'akuwa akasusu kituufu kale no nebaza nnyo Katonda okundokole amiina ate nammwe nejja ne mujja babuulireko nti Katonda akulera kituufu kale nnyabo maama nze nkumanyi naye mbadde nsaba otweyanjulireko mu bitibwa byo byonna nakikyoli byonna nga toleseeyo wadde n'ekimu amanya gange nze CONSTANCE SSIMBWA ennyabo ndi mukyala mulokole ndi namwandu namwandu anyirira namwandu eyafiira omwami mu 1973 okikakasa August nga 13 omwami wange ne bamubozaawo nazaala omwami wange bamubozanga 13 ani yamubuzaawo Amini mu lutalo akati omwana wange namumisinga ennaku zaali 2 kuba omwana gwe nasembayo kuzaala namuzaala nga 13 kale nebyo byonna mbiyiseemu mbimanyi naye ng'okyaliwo nga nkyaliwo kale nno nebaza nnyo Katonda olw'ekyo biki byokola maama nkoze ebintu bingi naye okusinga mbikoze ng'omwami afudde omwami bwe yaliiwo nga sifaayo twali tulina ssente nkitegeera ng'era sirowooza nali nkola n'omulimu nga nti oba ngyendeke nayo gaga nti naye ndowooza ogyolekeyo naye mukama nambeera ne sirizayininga ku mulimu gamba oba ku rizayininga nandibonyeebonye nnyo nkitegeera kakati omwami bwe yafa bwe yabula kubanga okufa omanya nti munnange yafudde naye yabula ne tumunoonya n'abula omwana ne muzaala emulago nenzira awaka jjukira twali bato era ennyumba gye twalina twali tugizimbye ku looni edda bagaba aba housing finance nga bagaba looni ne muzimba ennyumba era ennyumba eyo twali twakagisasulako emitwalo 25,000 kuba ennyumba yonna twagizimbisa emitwalo 10
mitwalo 10 nga zizimba ennyumba yonna mitwalo 10 naye nga tusuddeko 25,000 kakati nesigala nga manyi nti ennyumba bagenda gitwala kubanga yali ku looni. Naye sookoleke maama ku mitwalo 10 mwasasulako 25,000 25,000 mwami n'afa ne babakkiriza ne muyingira. Twagiyingira ng'omwami wange tannagenda nga tannafa ne tuyingira ennyumba twasulamu katono nnyo omwami ne bamubuza kakati nesigala awo nembeera nga nina abaana bange 5 tetulina taata n'ennyumba gye tulimu nga si yaffe. Nkitegeera kyokka Mukama yampa amagezi, nze saasoma gendaala nnyo naye Mukama yampa amagezi nenjogera ne ssezaala wange twalinga ba mukwano ne ssezaala ne mugamba nti tupangise ennyumba eno tusobole okufuna ssente ezinagisasula. Mukama nannyamba olw'okuba nga nali nkola ne bampa flat nesituka n'abaana bange tugenda mu flat nensasula ne nyumba negiwa abapangisa. Nzijukira edda waaliwo kampuni ya baasi UTC ne batwala ennyumba yange ne bagitwala nga okugipangisa. Mpulira naye jjukira flat gye nagendamu n'abaana 5 n'ebintu byaffe nga tebijaamu byali bingi ne tubiteresa naye nengumira obulamu Mukama yambeera nemanya nti obulamu bukyuse kituufu. ne tubeera n'abaana bange mu flat ng'eri ludda wa mami? Ng'eri ku Kamwokya. Ezo zino zi flats z'ekamwokya. Flat ez'ekamwokya kulira n'ekisementi. Kuliko white flats, kuliko ki? Ezinaanye ez'ekisementi awo. Nefuna flat yange nebeeramu n'abaana bange. Walinga okolera wa mami? Nalinga nkola mu City Council era flat ezo zaalinga za City Council. Mukama wange ne bampa flat. Walinga okolayo mirimu ki mu City Council? Nze ffe twasookera ddala okusoma oba ebya kompyuta. Sekuritale nno byakubala kwegamba nga nze ndi mu accounts. Ate ekyannyamba ennyo omwami nga tannafa sinaana kuzaala ku mwana nagenda e Nairobi n'asomesa ebintu ebyo machines ezo nga tamanyi naye nga ayagala okubeera n'omukyala ali ku mulembe ategeera kyakola. Nengenda e Nairobi nensoma nenkomawo naye olw'okuba twali tulina essente naga nti byeba olekayo okukola naye nengamba nti kamala okuzaala ndyoke ndekeyo okukola. Ate awo omwami wange weyagendera nobambi. Kale nno bwe nabeera ku City Council nenkola nenziramu nenkola ng'omwami amaze okugenda abuze temwanoonya twasigala nga tunoonya omwami n'abula ne wayitawo emyezi 6 ne batubuulirako waliwo emirambo gye baasuula e Namanve. Mpulira taata we ne bagenda ne banoonya era ng'omuntu omuzadde bw'amanyi omwana we yalina maaka gy'amutegererako. Mpulira olw'erinnyo lye yalirabanga omutwe gwe wegwali waliwo erinnyo lye naye nange ne bantwalanga engoye zaayulika dda naye ng'aliwo obutundutundu. Nze nibabuulira obanga kyekyo n'engatto oluvannyuma ne tukisanga nti ye yali ye okusinziira ku ngoye ne bamutwala ne tumuziika. Kati ekyo ne kiggweera ddala naye obulamu bwange bwali bweraliikirira ne bulumwa nnyo okutuusa lwe naguma kubanga sezaalange yali mukwano gwange ne kaakati newankubadde ng'akaddiye nnyo akyaliyo. Nanderera abaana by that time yali akyasobola alina ku ssente ntonotono ne tulera abaana. Bwe natuuka okulera abaana omulimu gw'enkolo gwa City Council ssente tezimala. Zaalinga mmeka z'omwezi? Nusu 4. Pane izo zaalinga ssente bw'ozoogerako kati ffe tuseka noseka 4. Naye nga ntambula bigere nengenda nenkola nenkomawo. Kakati oluvannyuma neŋŋamba nti nina okufunayo kyenkola ekirala. Mpulira nyumba ze baatuwanga nga mulimu kuuka
ngate bwefa bakuddizaamu endala nezijjukira nti mmanyi okubeekinga akatono. Okubeekinga wali wakuyigirawa? Ffe bwe twalinga tusoma nasomera nze Buloba college twasomesebwa abazungu naye baakuyigirizanga okutunga n'okubeekinga. Nze neejagala nnyo okubeekinga. Kuba byakyuka bitya kati nga tebakyabisomesa? Era nkyewuunya kubanga abaana abawala tebamanyi na kutunga, tebamanyi na kufumba. Twabeekinganga n'okufumba n'okulera abaana. Ffe twamuyitanga domestic science. Ne tukola ebyo. Nezijjukira nti nsobola okubeekinga. Ne ntandika okubeekinga bukeekisi obutono nga buli nkya mbwetika ne mbutwala mu ofiisi. Nga bwammeka buli kamu? Toza siringi 5 sikyajjukira nakujjukira. 5 ate olumu bakulyaza amaanyi. Nobanja ekikumi kyo nobanja olwendaganye omukazi anoonya kyono nawe atanago naye nga tomanyi bw'otogatwale era buli lunaku olina okuyitira mu katale abaana tobagulire mata. Kitegeera olwo n'omuto bebi omuto olw'okuba okufiirwa naye ekwedda okwaffe ng'otuula emyezi negiwera. Natuula negiwera emyezi nga 8 sinaddayo ku mulimu okutuusa omukyalo omukwano gwange lweyaŋŋa nti omanyi yimuka awaka ogenda otandika okukola. Bamukwekubagiza tewali ajja kukusaasira, n'abakusaasira bajja kulekeraawo okujja wano. Kaakati yimuka ogende ng'oyogereko ne banno ate olabe ne bannamwanda abalala oyige n'ebyokukola bwe bakikoze bwe basobodde okubeerawo. Kaza nnyamba. Ekintu ekyokubiri kye yaŋŋamba ky'olina okulimira abaana emmere. Bw'ona olima emmere obulamu ojja busanga nga bwawe. Ettaka lyaliwo. Ettaka eryo wano we tutudde mamange yampa ettaka lino ng'akyali mulamu. Era ffe kwe twazimba ennyumba yaffe saatunda. Omukyalo oyo bwe yaŋŋa ntandika okulima emmere ne ntandika okulima emmere. Ng'olimira wano? Nga nnimira wano we tutudde wano era ninawo olusuku. Tugenda kululambula. Si lulungi nnyo kati lukaddiye emyaka mingi naye lundiisiza era lukuzizza abaana. Nalimanga olusuku ne nnima muwogo bintu bibiri. Ekintu ekyokusatu nali nasimbanga ovakkedo kubanga nga manyi bwe siibeere nanva tujja kulya ovakkedo. Era akamere katambule. Ng'olya ettooke eryo ne ka ova, kawunga ne ova, muwogo ne ovakkedo. Kati nembeera n'ebigambo ebyo ekyala njigiriza okulima nti genda otandika okulima emmere y'abaana. Ate nange nzijukidde nti nayigako okubeekinga netandika okukola bubeekingi obwo bukeekisi bwange. Mama nga tuddako wali emabega bwe wabeererako emyezi 8 ng'olabirira omwana omulimu guno tegwakuteekako ku bunkenke nti saawa yonna bagutwala? Bakama bange baali banjagala era bajjanga all that time ne bandaba ku mukyasimbwa oli otya naye nga nabo baŋŋamba naye ojja okomewo okolengako ku nkya okomewo naye ndowooza bansaasiranga olw'abaana nga nina bebi oyo gwe nazaala nga oli afudde n'omwana gwaddako naye yali omwami yafa nga alina omwaka gumu n'emyezi 3 kweganga balabira ddala obulamu bwe ndimu nga naawe oli ne bw'oyagala ennyo ndowooza batandikawo nga ku myezi 5 ne banga naye gy'omale gakomawo okolengako kale morning time naye nga bano mbaga nti naye bano tebamanyi nti omwami wange yafa. Bonna balina okukimanya balina okulaba nti omwami yafa. Naye mami era abo baali bantu ffe kati ennaku zino omiisingamu mwezi gumu ye ne bwe zibeera nnaku bunaku nga bataddewo dda omulala. Oba temukola bulungi nga tebabeeguna ntirabika ndowooza twetululemu. Twakolanga bulungi ate nga twagalana. Mukama wa kutwala nti oli muntu ate ne banno mu ofiisi bakuzibira kituufu ne bajja ne bakolako buli lunaku ne balaba bwe musula nabo ku fulaati nti bakuweerezaayo ku mata g'omwana kwegamba mwalinanga omukwano. Ffe ennaku zino twekuba nkokolo yajja vaawo yamugeyaŋŋana nnyo naye ffe twayagalaniranga ddala ng'abaana bo babeera baana bange. Mpulira era nzijukira abaana nga batandika okusoma kubanga ffe engeri gye twalinga mu bitundu awo ng'abaana balina kusoma ekittante nakasero
oba ne muwala nga omukulu danze yasomanga ku Buganda Road by that time nga bamuyita Norman Godino naye ng'asoma ku Buganda Road kale ngaawo be tuli nabo aga nti kangende n'omwana agundi naye noga nti kanzijeyo omwana agundi kubanga nze nsoose okujja kale obulamu bwalinga nga tutaako okulya agundi omwamuyise era nga naye nga abekinga obwayo ku banno kankuweeyo obwaleero bw'anaatwala naye bwafunayo obwevu naye naakuwa ffe twakyuka dda omanye ennaku zino gye tukola omwana wange oliwa jangu olye oba kyava ku ki omukwano tegukyaliwo naye ffe kyovula nti abaana bwe twakozanga enyabo buli muntu yenna oba ku fulaati abeera maama we kituufu abasajja abeera taata we era tamusanga ng'akola ekintu n'atakimugamba nti ekyo kibi oba n'atakwagaliza kirungi kituufu kale nekyo kyannyamba nnyo kyobadde ombuuza nti tebakugoba ng'oddayo ku mulimu ng'azirayo ku mulimu ne keeki zaffe ziri saasookerawo naye nga obutamala nagenda okulanga mwana wali yafudde kyangumya nga waliwo omukyalo omulala nga naye yafiiriddwa baawe bambuzizza omulala n'abagamba nti baamuse babuzangawo baaki byebyo ebiri mu nsi byavadda byavadda kituufu kaakati munne nagenda okulanga ngenda nguma walingayo munange nga atambuza lumondo omwokye biseera ebyo nga bantu babeera ne sente entono osobola okuba nga tosobola nagula mmere yagulanga ebisatu wansi eyo ku kyemisana kati nange nenga nti kankole ogwange ogwa keeke ku ssaawa enyanza enkole ki baleeterenga keeke nendeetanga keeke nagenda okulanga ne mukamanga nga ondeeterayo kati mukama wo bwayogera manya ofiisi yonna ejja kulya kituufu kubanga mukama wo ali ako nange kandye ku biwooma ekyo ne kinnyamba bosi bwakoonedde mu sitampu ate nze nali muwombeefu nnyo ne mmanya nti omwami afudde kati obulamu buli kamboveeku wabula mu nsi ekyasinga okunkabya amaziga nga omwami wange afudde omwami wange yanguliranga engoye n'agulira n'abaana bange engoye ng'obulamu bw'okugenda mu bwino okusajjula engoye ezo si nga tobumanyi neŋŋenda ndaba ng'abaana bakuze sisobola nakugula lugoye mu dduuka nga nina kuserengetawa owino yava dda ng'etumanyidde ku nnaku nentandika okgendanga mu owino okunoonyeza abaana bakula ekyo nakimanyiira nga ekiseera kiyise naye mukama era nakyo yakimanyiiza taata wange yali mwami mulokole ate nga musomesa ekyambogo mpulira era abaana bange bonna basomesa ekyo nno kyannyamba nnyo kubanga nakulira mu bulamu obw'abalokole naye nze neŋŋaana bugaanyi kulokoka kweganga ekitangala walinga okimanyi era n'obulamu bw'omulokole nga mbulaba naye ng'ogamba omulokole abeera niiti omulokole abeera ne pulaani tamala gakola buli kimu neŋŋaanayo kaakati bino byendimu lwaki siddayo kitaata wange nga bwe yalokoka bambi yayagala nga ndokoke nze omwami wange yafanga ne taata wange waali era taata wange yalina ente yasombanga amata nandeetera abaana bange banywe abaana bange ne bakula oluvannyuma taata wange n'afa n'ekyamulumanyi okubanga yaŋŋamba nga ati omanyi obulamu buno bw'otuuseemu osaana kulokoka naye nga sikiraba ŋŋamba nti naye ono ndowooza naye tamanyi ate ndokoke nga ate n'omwami yafa era katonda tanjagala naye oluvannyuma nakkiriza nti nina ndowooza kulokoka ng'ate ne taata afudde lumu bwe nali nga nebase mu buleeri bwange mu fulaati mpulira eddoboozi nga linga nti lokoka mpulira nze ndo nasooka nendokokerako eno gye bateenenya bibi neŋŋamba nga lwaki ogenda gye bateenenya bibi nga tobyogere byonna buli kinali nkoze bwe nalokokako omwaka gwali gumunene ŋŋamba nti buno obulokole obuteenenya taata wange nga namulabanga nga yeenenya era nenzikiriza nendokokera ddala okwenenya kwakuyamba ki kwannyamba kubanga ne bwentambula oba oli yaŋŋamba nti wanzi banamugamba namwenenyeza
oba kiki kye nakola nga si kitufu nati kyenenye oba nga si kyange nakizaayo. Nze era nzijukira nalina keto kubanga neyazikanga keto yo negireeta ebinika eyo ngireeteeka nfumbiremu ku mazzi g'abaana bange lumu nengyerabira nengirekayo naye bwe nalokoka nenzijukira nti najja n'ebinika y'ofiisi wadde nga tebaakulabye ate nali boosi nze nali boosi mu ofiisi naye ng'okozesaako ebinika yaabwe nengizaayo era mukama wange ne mugana naye omanyi mukama wange bwe yaŋŋamba teweenenye eyo gitwale ne mugamba nedda naawe siyiyo ya mulimu n'aseka kati olinga agamba buli yatwala ekintu ky'omuntu akizzeeyo okizaayo ebimu tuba tubimanyidde okimanyira naye ate mukama asobola okuwaamu ekipya ekirungi kaakati nze nyiza okubuulira nti nana n'ebinika bbiri tokiraba kale okwenenya kibeera kirungi nnyo tubadde twogera ku bigambo twagala okwogera ku bigambo eby'omukyala ng'ofiiriddwa omwami wo kakati omukyala oyo waliwo omukyala namubabuulidde eyaŋŋamba nti omanyi olina okuyiga okulima emmere ekintu ekyo kyajja mu mutwe nezidde eka gye naleka nga bapangisaayo aba UTC nentandika okulima olusuku waliwo omukyala muliraanwa wange yanjagalanga nnyo mukadde nantandikira okulima olusuku saamanya nnyo kulima lusuku kubanga banzaalanga siwala nnyo wano mu kibuga ekazo nabweru naye nanteerako abantu ne bannimiranga olusuku nasalako ebitundu ne balima muwogo ne balima buli kintu kyonna abantu si wanene naye ng'ategeka bulungi yakolaka crop rotation yawo kakati omukyalo oyo ne mwagala nnyo era ab'okukyalo baalowoozanga ti nze mwana we omukyalo oyo teyalina baana naye nga buli lwa mukaaga nzija ne ssezaala wange ne tunona emmere ekyo nno naye ndabanga ogwo omukwano nakwana mulungi okunjigiriza okulima emmere saddayo kugamba nti sirina mmere oba omwana talina kyakulya emmere n'ogisolvinga n'amukoza n'alabirira abaana ng'ajja kulya emmere oba agyonoonye naye ng'emmere weeri awo n'ogaa kati nja kuyiiya birala ate kakati nenjiya keeke ezo nabanga nga buli lwaggulo nkomawo ne siringi oba 5,000 naye 5,000 ku 5,500 walinga okola maama siyinza kujjukira oba tezaaweranga simanyi oba 2 naye era nga ojjukira nti bwe naagenda mu katale ekyennyanja kijja kubeera nga oba siringi 2 oba 3 simanyi sikyajjukira bannange mu nsonyiwe nengulayo ekyennyanja n'ogulayo liita y'amata ekipaketi ky'amata teyalinga na liita ndowooza bagiyita ng'obagi n'osobola n'ogulayo ekintu ekya buli lunaku ng'ojja kujja mu katale kubanga otunze keeke ate ogenda ogule bino ate ekiro bekinge nze emikono gyange gyonna giriko ebinuubule bya oven ate ffe by that time nga toyambala na gloves nti zinaakugira kizinaakubikako naye nenkolanga bukeeke bwange obwo nensomesa abaana bange ava mu primary yagenda n'asoma muwala wange omukulu n'atuuka mu P7 yali akola bulungi ekyo mukama mwebaza n'agenda e Buddo n'atandika S1 omulenzi naye n'asoma n'agenda n'asoma ekibuli S1 olwo nsigadde n'abalala 3 nkitegeera ow'okusatu ye namutwala mu boarding e Masaka eyo nga bukyali kubanga yali nga ate ye tajja kusobola kutambula mu Kampala sijja kumusobola ye n'omuzigirawo n'omuteeka mu boarding abaana 2 ekirungi baalinga balinaanye Kittante primary school n'ow'okusatu n'atuuka P7 n'agenda mu S1 egayaza era n'ow'okutaano n'atuuka P7 naye n'agenda e Buddo kaakati abaana mbawulidde bonna ng'obabeezezaawo nga buli lunaku olina okwongerako ekyokukola si kwesaasira kubanga omukyala eyaŋŋamba okulima oyo yaŋŋamba naye yali nnamwandu yaŋŋambanga nti teri ajja kusaasira ojja kaaba bw'olikoowa olizuukuka tusooke tuwumulemu katono ojja kaaba bw'olikoowa
olizuukuka katugende mu Bulango ate bwe tukomawo tugenda kubeera nga tweyongerayo ne mami waffe mukyala Constance Simbwa nga tunyumiza olugendo lwe engeri gy'ayise mu bulamu buno n'abeera ng'asigaddewo nga mami nga aggumidde ate nga teyeekobagiza. Katugende mu Bulango tukomawo.